أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abatulaba n'abatuwuliriza ku GTV assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Shania Kigozi mama wa bamulekwa nze omukubiriza wa programu yaffe omukyalo omusiraamu tubaniriza ku programu yaffe inshallah taala. Tulina omugenyi waffe sister Nahia Adams mukyala yekka gwe mmanyi mu Uganda asiba omugole omusiraamu ayambaza omugole n'avaayo mu gawuni nga musiraamu nga busiraamu ajjudde ddala then bano abeesiba obukaya nga bayingira masjid ne bafuluma obukaya ne babusuula eri mukyala yekka gwe ntegera. Barakallahu fikum. Tubakulisaayo mu weekend tubakulisaayo mu wiiki yonna abatulaba mwenna ku GTV abazadde bange mwenna abalungi abajjajja bange abatulaba mwenna ku social media abeekuumira ku programu yaffe eno nga mmwe every time mugibeerako nga temugivaako tubaagala nnyo tusaba Allah abatukuumire n'ebyo bye twejjukanya nabyo tusaba Allah w'ekitiibwa atugase nabyo fi dunya al akhira. Abafiiriddwako abantu baabwe saba Allah asaasire abantu baffe abo n'abo balina abalwadde tumanye nti Allah agezesa mikwano gye ate buli muntu walwala Allah subhanahu wa ta'ala bamusangulako amazambi nam insha Allah ta'ala tugenda direct ku mulamwa gwaffe obuwangazi bw'omukyalo omusiraamu. Omukyalo omusiraamu yandibadde yeeyisa atya, yandibadde atambula atya, yandibadde yeekuuma atya, yandibadde awangaala n'abaani, biki bye yandikoze, biki byatandikoze. Inshallah ngenda kusaba sister waffe Nahia Adams ababuuzeeko biidhnillah ate era amale inshallah tutwale direct mulamwa gaffe ogw'olunaku olwaleero. Jazakallahu khairu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa okubeerako wano naawe olwaleero. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'atusobozesa okuba nga tuli wano olunaku olwaleero. Abatuwuliriza abatulaba mwebale kubanga mujjumbira programu eno. Sawa ekitiibwa Allah atuweemu obulungi tufune ekyokuyigamu mu buli bwe tuba nga tuweereza kubanga kuno kuba kuweereza eri obusiraamu ebanga saddaaka. Sawa ekitiibwa Allah abe nga akkiriza. Amannya bamuyita Nahia Adams Habib. Ndi mukyala musuubuzi. Hajat Shania mukwano gwange muganda wange byonna sanyusa okukulabako. Alhamdulillah nange neesiimye okukyaza. Alhamdulillah. Nga wagambye leero tugenda kuba nga twejjukanya kuba kwejjukanya engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe nga bakyala basiraamu tuwangadde tutya nga tutya Allah waffe ate nga tutambuza ne social life. Tubikwasaganya tutya nga bakyala basiraamu okulaba nga tetugudde mu mazambi tetugudde mu bintu ebinakuwaza Allah ate n'okunakuwaza abantu abakoze eki betuwangaala nabo ennyabo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abalinayo banammwe tebannasembera mubayite abaami muyite bakyala bammwe bava ku mirimu gye bakola basooke bajje bawulirize programu etyo. Sister Nahia oza omukyala naddala omukyala omusiraamu yandiwangadda tetwogera ku mukyala oba kireeta omukazi tetwogera ku mukyala mufumbo yekka twogera omukyala atuuse mu kifaananyi ky'omukyala kubanga obusiraamu mwana omuwala wasita agenda mu nsonga aba afuuse omukyala omuggumivu infact abaana ready for marriage right. So twogera ku mukyala oyo omusiraamu omuto omukulu omufumbo atali mufumbo kituufu yandiwangadde atya mu dunya. Bismillahi rahmani rahim. Ngenda kutandika ne hadisi eno. An Abi Abdullahi Nu'man
بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إنه حديث جنبيتيا إن الحلال بين وإن الحرام بين مزمدلا ekiri halal kimanyikiddwa n'ekiri haram kimanyikiddwa. However, waliwo ebintu ebimu ebibuzaabuza ate nga bye bisinga obungi mu bantu, bye bisinga obungi ate bangi era tebabimanyi. Oyinza okukola ekintu ng'oli awo, yani mushtabihat bye bintu ebibuzaabuza nga toli sure oba nga kiri in between, nga tomanyi oba kiri halali oba kiri haram. Naye omukyala omusiraamu waliwangadde otya okwewala ebintu ebyo, because buli wokola ekintu ng'okibuusabuusa wandigwa mu haram, waligwa mu haram olw'okuba nti nno tomanyi. Let me give an example. Oyinza okuba nga osuza oba kaŋŋambe compound yo oba ŋŋambe embizzi, kaŋŋambe olinga asuza embizzi ewuwo naye tomanyi oba kiri halal oba kiri haram. Ayiwa, oba n'obanga olina w'okola nga batunda mwenge naye because gwe mulimu oguliwo n'ogamba kankole naye nga tomanyi oba kiri halal oba kiri haram. Twewaze tutya ebintu bino ebibuzaabuza mu busiraamu? Kunoonya kumanya. Buli bw'otuula n'ogamba yani n'oba mulagajjavu okumanya ku kino ky'okola oba kikkirizibwa oba tekikkirizibwa, oba kinakuwaza Allah oba tekimunakuwaza. Ogenda kugwa mu haramu. Naye okwewala ebyo tunoonye okumanya ku ddiini yaffe. Tambula onoonye omuntu akusingako okumanya, nga bashekh tubayina ne social media yajja. Ayiwa, okitegeera ebbanga ly'omala ng'okola challenge olabe ng'evaayo perfectly, buli omu agirayiki ng'akumanye, it's not worth it. Wabula ekintu ekigenda okugasa mu ddiini yo okumanya nti no kino kyenkola kikyamu oba kituufu. Tunoonye okumanya ku ddiini yaffe, tweweeyo. Obudde bwe tumala wano wallahi butono nnyo ku dunya, because abafudde leero they had plans for tomorrow. Abafudde jjo babadde ne plan za leero naye Allah tabawadde bulamu. Naye buli Allah wakuwa chance n'ozukuka ku makya ng'oli mulamu, wallahi nga tosasulidde oxygen, amagulu go malamu, kuba kwebaza obwekitiibwa Allah. Omwebazizza otya? Noonya okumanya ku Allah wo, noonya okumanya ku ddiini yo. For example, waliwo omumanyi omu yagamba addunya la taduumu li ahadin alfaiz man yughadiru hadhihi dunya waljamiu yadhkuruhu bilkhair. Addunya la taduumu li ahadin, ensi eno tegenda kubeera ya muntu bbanga lyonna, yani omuntu tagenda kuwangaala ku nsi bbanga lyonna. Ogambe nti ngenda kuwangaala n'obugagga bwange, ngenda kuwangaala nga nkola kino. La, tewali muntu agenda kuwangaala ku nsi eno bbanga lyonna, wabula ebbanga ly'omala ng'owangadde ku duniya eno, ku nsi ya Allah. Tambula onoonye okumanya ku ddiini yo, otambule onoonye okumanya ku Allah wo. Bannabbi baffe bingi ebyetoolodde eddiini. Abamu ku ffe tuli ku myaka gye tuliko wallahi, naye nga ne alhamdu al-fatiha wallahi tetereeranga n'okugisoma, hatta yasarna alif wallahi nga tosobola kugisoma. Naye ng'ate obudde obuyina mu lunaku lwo lwonna wallahi fissaayo eddakiika n'egaba 3
oba 10 tambula neyasalo nayo noonya sheekh bashekhat nabo weebali emisomo giba gitambulira buuzaako omuntu yani tekayo ifoto okumanya kubanga tewali agenda kuwangala ku nsi eno bbanga lyonna naye owangaddeko otya kuba buli kyetukola tulina bamalayika batutuula ku bibegabega buli wokola ekikyamu oweeno ng'awandiika buli kyo ataring oba kirungi bwekiba kirungi ow'okuddyo ng'awandiika so tuwangaale nga tunoonya okumanya ku ddiini yaffe buli woomanya ekiri mu ddiini yo omanya engeri gyokikwasaganya ebizibu bye tulina byonna buli kimu allah yakyogerako mu Quran naye tuwaddeyo obudde ki okusoma Quran yaffe bino bigambo bya allah aba ayogera gye tuli naye tugibikula ddi Ramadani yiyo yawedde Quran twazizizaayo mu shelf okuddamu okugijjayo nga tulina dduwa ziriko enfuufu ennamu wallahi ag'obusiraamu naye nga tewali mu maka gonna tewali asobola kusoma Quran kya buswavu era kya bulyazaamanya nnyo 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 kuba tewali agenda keera ku makya kugambe lwaki oyambala bubi owekitibwa allah mu Quran atulagira abakyala basiraamu twambale ki twambale ng'obusiraamu bwe bulagira atugamba twebikkirire waliwo abamu nga kale ogezaako ne challenge endala eri mu bakyala abasiraamu whether the youth oba abakuze buli omuntu walaba omuntu ng'abadde mukendeevu mu ddiini naaba nga yeefubako okulaba nga yeeyongerako oba nga atandise maybe okuwuliriza darasa oba nga sheeku waati oba nga akyusiza ku nyambala oli ng'ajja ng'amugamba mbukati imaani yalinnye yani tulina okuba nga twezzaamu essuubi twezzaamu amaanyi asaluni nagamba kale mwemenyera ki kati envidiyo zikozikolaki ozibika amanyi otubuuza ebbugumu temulya bbugumu ebyo bintu subhanallah naye nga bbugumu lyomukabuli wallahi lyerisinga emirimu gye tukola kati nga yetugambye edduniya eno tewali agenda giwangalamu bbanga lyonna alfaiz oyo yenna anaagiwangula man yughadiru hadhihi dduniya waljamiu yadhkuruhu bilkhair oyo yenna anaagiwangula yoyo ayabulira edduniya oba ava ku nsi nga yani abantu okumwogerako okubanga okumujjukira bamujjukirako ebirungi byabakoledde yes ne kati omuntu akujjukireko ono bambi abadde nga ku tiktok ng'azina ng'akola bwati oba ono tumujjukira kale yalina ssente kale yali mulungi la ebintu ebirungi omuntu awangula edduniya eno ensi eno yo yagivaako abantu babadde awangaaliramu ne basigala nga bamwogerako bwe bamujjukira bamujjukireko birungi byabakoledde oba emirimu emirungi gy'azzaakola oyinza okuba nga obadde olina omukadde gw'oyamba buli kiseera okusala ekkubo empisa obusiraamu mpisa n'abakyala abasiraamu tukyuseemu enjogera omukyala omusiraamu wallahi abakyala abasiraamu tukyuseemu this goes to everyone oba bavubuka oba bakyala bakulu tukyuseemu engeri gye tu addressingamu abantu kuba gwolaba leero ayinza okuba nga tomulabamu makulu wallahi nga allah gwagenda oyisizaamu riziki yo nga maaso ga allah yowekitiibwa ate nga gwagenda oyisizaamu ne riziki yo ng'okyali wano ku dduniya naye nga n'otamanya so allah yatugamba tubeere nga tuyisa abantu obulungi tubeere nga tubeera bakaka buli allah waba nga akwongeddeko ku wether ssente oba buli woba nga oli waggulu w'abantu oba nga akulinyisiza amadaala kitegeeza kweyongera kubeera mukakkamu naliko mu ofiisi yange omukyala n'ava eri nayingira mu ofiisi tewali nagatolya salaamu twali tulinaawo naga abanyabo njagala bakwaja kishani ntumba salaamu aleikum
nze ntera omuntu okujja nga abadde hayi nembeera dda salaamu aleikum nyawe kale tobadde omugamu nanga nze nyina ensonga zange nazogera naye nangamba nzije wano mukole ki namukubira esimu nangamba mulaba gumiikirizaamu tumalirizawo kamiti ntetwalibwa nga tuno nagenda mu ofiisi kulaga empisa zobadde oyogerako omuntu avudde eri asanze abantu almost 45 tabamanyi be baani abantu abo kituufu balina omutuusa ku muntu gwakolaki gwayagala okulaba ekamu tola salaamu kubantu babuuzeeko nani omala obabuulira ensonga nti banaye nti nze twayogera naye. You understand? Yani mwe tebibakwatako. Bonna basanze walaba bonna bawansi. Astaghfirullah. Hajat Shania. Nena mu office ya ina kwa office nanga nnya bojeba ni bade njagala ba Hajat nawe mbadde mbanyonyodde. Maya batamanya Hajat Shania. Bwati ntula ku butebe bubiri we. Ni mugamba inshallah Hajat naye sobolo nnyo. Banange Hajat mbadde manya Hajat muntu nemgayenze. So she felt so small. Nera Adam. Kituufu. Empisa kintu kikulu nnyo. Empisa zisobola okutuusa w'obadde tosuubira na kutuuka. Wallahi. Ate tolina nakyovaako olwekakkanya. Bwekiri. Obusigalu bwakitiibwa mu bantu. Buli wobeera down. Sister tumanyi abaana bangi. There are people who are a big deal. Nga bagagga buli kimu kyomanyi nti n'omuntu teyali egombye naye wallahi nga mukaka ayiwa n'asoma eddiini n'agitegeera omwana omuwala waatuuka gwe batakosinze bazadde nti bamusomesa nga mutoya n'omwana omuwala newayo nagamba nze ngenze kwata Quran era I salute basisters mwenna abaliyo naye woba oli mufumbo naye ngaowaayo time nga kangende mu darusu nsome saba Allah subhanahu wa ta'ala asiime amina ya rabbi byonna bye musoma yeyo engeri omukyala ejjawangaalamu emikwano oyo ansingira ebbeeyi gwaze because olina Range Rover because ovuga ki naye nga ne swala esobola okuyitako nze alina Qur'ani nga talina kyalina ali ku mukwano omutuufu mpulira gwe nandyegombye okubeera nga mpangaala naye lwaki olina kyomufunako ate tasobola kugaidinga mu kkubo kyamu newe mba muligendamu asobola okuprotectinga nti oseeredde tukole bwe tuti naye ono ali ku duniya tusubira nti muwagendagenda wawe tugenda onyumirwa wawe tugenda okukola ki wawano buli naye omuntu alina Allah wanjawulo nnyo nti nowoba okola ezzambi ayinza okukulekamu manye osobola okukola ekintu ekimanyi nti ngenda kikola naye nga kibi kyekyo kye tugambye wali mu ntandikwa nti n'omanya nti eno haramu ate ngimanyi naye ate nokiyingiramu okimanyi nti no kibi right atusonyiwe ya rabbi emituufu omukyala omusiraamu wenna ali eyo funa omukwano ogugenda okugattako fi duniya wal akhira wallahi Allah ayinza okugezesa n'omukwano Sheikh Mafu yali asomesa ku mukwano n'agamba twegendereze nnyo omukwano ogwalikomye ku mulyango n'omutwala paka mu kisenge omukwano eyalikomye ku ofiisi gyemingi sawekiwa Allah atutase nifaq wallahi abantu bannanfuusi naye owangadde otya okwewala ebintu ebyo kwe kufuna omukwano omutuufu osabe nnyo Allah akusembereze omukwano omutuufu omuntu omutuufu agenda kugaidinga nti munnange waliyo darasa wano kale oba tosobodde genda ku darasa wuliriza ku musomo guno nagukusindikira because waliwo abamu nga basajja baabwe oba abazadde kale abawala abato abamu nga tebabakkiriza genda mu ezo darasa naye ng'ate osobola okumala essaawa nnamba ng'oli ku Facebook ng'oli ku TikTok wallahi noga naye swala eyise tosomyeyo Quran wallahi ne Ramadan esobola okuggwako ng'omuntu tasomeddemu yadde alif
n'okusiiba abamu twekwasa naye ogenda yimirira otya maaso ga Allah ng'owangalidde mu mbeera eyo. Abantu bangi bafudde, wallahi baseka baffe bafudde ne ilmu, naye ogenda afa naki? Mirimu ki egigenda oku akampani nga wali mu kabuli? Owangadde otya ku dduniya eno okuvaamu nga wallahi Allah akusiimye. Tuwangaala n'abantu, oyinza owangaala n'emikwano ne woliba ovudde mu dduniya gyegigenda esonda sente bikuwe funeral service ekunaazi, naye nga ddala mukwano gwo Ishani avudde mu dduniya, Nahi avudde mu dduniya, lwaki negataku abasonda sente funeral service ebekunaazi? Subhanallah. Nga tolinaayo mukwano asobola kuvaayo. Okuwangaala ffenna tubadde tusobola okusharinga ekikopo kyekimu, tubadde tusobola okusula ku buliri bwe bumu, naye lwaki woba ofudde sisobola kuvaayo? Sente zino zikwatanirizwa funeral service. Sheikh n'agamba nti kyandibadde nga mukwano gwo yandigambye nti mukwano gwange avudde mu dduniya, batabule wali amazzi mukoleki mwenaaliza. Mu kunaaza kuno n'awuliriza amazzi n'ageeyiwa ku mubiri kuno, agawulire tests, oli helpless, tosobola kweyamba, nawe bajja eri amazzi nga gayota. Naye jjukira nti obusiraamu butugamba nti omuntu aba afa asigala ne pain, omwoyo bagumujja mu bode ye esigala erina pain. So Sheikh yali agamba nti omukwano ogwo gugenda okukwata amazzi gano ge batabudde. Lwaki? Time ey'okuziika ebeera ya speed. Abaami bamanyi okugenda bagamba bannaye maiti mugirwisizaayo mukole ekyo. Subhanallah. A kind of a friend anakwata amazzi ago mu kidomola n'ageeyiwa ku nnyama ye n'awulira oba nnahi egagenda kumwokya Shani egagenda kumwokya. Omukwano ekyo kidomola kuba bapangayo ebidomola nga 5. Abamu betunaaliza mu nnimiro waka waabwe mupanga ebidomola by'amazzi nga bingi oba baketisi nga nnyingi. Tinaakwata ekidomola ekisooka neeyiwa n'agamba gwe Nahi tegajja mwokya, Shani tegajja mwokya, n'ayiwako ekirala n'abimalayo. Omukwano agenda okukukwata atakwenyinyale, n'akunyiga olukutu bulungi, n'akuyonja bulungi, n'amanya nti shanya wange banahi wange agenze wa Allah we nga muyonjo, nga tagenda kwenyinyala, naovudde kwenyinyala tagenda kunyumya wantu wonna, kyonna kikuliko. Batuwangala n'abantu nga tumanyi na mibiri gyabwe gyaku, naye omuntu waba afudde any mistake esobola okujja n'olaba, naye nga tagenda kugeeya nti kino tagenda. Abamu enfaya fe oluusi ebeera mikwano gyaffe abamu bafa accident nga togenda gerogaye bannaye gundi yadde n'ebiwundu bingi, bannaye gundi ng'ayatise wano. Ayiwa gyegyo emikwano. Omuntu ekituufu yandibadde naye agamba nti nze nnaaniya wange n'omunaaza agende wa Allah, asobola n'okuwakanira nga toliiwo. hakkan Wallahi. n'otuuka ne bakwambaza bulungi essanda. Bano abatupapya nze manyi ombaga nti nedda bannaye mutulindemu, give us time. Lwaki? Omuntu ono tumuyonjo agende wa Allah we ng'akoze eki Omuyonjo. muyonjo. Omukwano atagenda beera kwabo speed. How can you pay a funeral service for your friend? Kale funeral oba omugisasudde tomanya wabaawo saamu kati nga mu covid ino. Lwaki tobeera among those people asobola Abambala, mukwano kituufu. gwange otatukudde wano mumutereezeewo. So ebyo emikwano buli muntu gwe nze ani omulala yenna gyoyetaaga gwe bwe ndowooza naddala Twaliwangadde. duniya Kituufu. basisa essaawa eno tusobola okwedifendinga ebintu bingi. Oli navayo n'agamba gundi musezi n'ojja n'ogamba bannaye nze siri musezi. Okumanya siri musezi kamera yino nze buli essaawa mbeera wange, naye wali woba ovudde mu dduniya oba tokyalina Oba tokyalina awo wennyini n'erinnya likyuka, naye mukwano gwo okyagenda osigala ng'akusabira wallahi. ng'akuyita nannaku yatakuyita maiti kuba olufa we batagamba omulambo guli wa Kituufu. bannaye maiti ng'eruddeyo nga n'erinnya ly'abantu balikolaki Innalillahi wa inna awo wennyini njukira mukwano gwange twabeeranga ffenna abamuyitanga saalo, naye Allah yakola okufa
nga wetubeera naawe nongamba Shani asaba Allah akwe ku myaka gyange egisigaddeyo. Sometimes you make me cry. Ninga subhanallah, such friends. Ngasoga nti ya Allah ombe emyaka gyange mingi wekitolako Shani. Twayogeranga ne Sarah nangamba Shani wenfanga olina okunaaza. Nga tumanyi byaffe byaki byakwogeramu bwogezi. Era abantu abakwata essimu yange gye basookeramu nti Sarah afuuda kulondera. Naye twali tunaaza mukwano gwange oyo nagamba life eno nga nnyimpi. Fe babadde nga mu kusaaga reality. Essaawa eno naaza mukwano gwange kinange ekya wagenda kukeerawo omuntu ng'akola ki nga naaza. Naye ng'oba oliawo tubadde tuli mu byaki naye nga ani g'owangadde naye, ani g'owangadde naye era muwangadde mutya mu mbeera egenda okusanyusa Allah n'obutanakuwaza abantu batwetoolodde. Ebintu ebimu kale waliwo ebimu bye tukola mu butanwa, kyeki kye tugambye ezo shubahat, n'okola ekintu nga tomanyi oba kiri kibi oba kirungi. Naye buli we weetoololera mu mikwano emituufu kubeera ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu surat al-Furqan omuntu agenda tuuka yejjuse, yejjuse agambye Allah singa tewampa gundi fulani kubeera mukwano gwange. Wallahi lwaki teyakugasa ku duniya. Wallahi abamu neobanga olina kyeweetaaga nga olinamu 1000 contacts naye nga in those 1000 temuli yadde gwosobola kukubirako n'ogu temunaye nina kino ekizibu. Naye nga ddala bebe abantu betwaliwangadde nabo. Wallahi olaba Allah gwe twerabira olwo abantu ba bulijjo. Naye oba tewali kizibu tayinza gamba sawa wekitiibwa Allah atuwe okumutegeera n'okutegeera ebigambo bino, ffenna tulongoose emitima gyaffe. Buli yenna ali eyo, nze Sister Shania, abatulaba buli omu atuule wansi yeekubemu tooki agambe mu butuufu obutamu bwange emyaka gye ndiko mbuwangaliddemu ntya paka wano wensinga Allah ntutte wano. Kiki kye nnina presentinga mu maaso ge? Abantu bendese emabega ndeseeyo ligasi ki? Bagenda kunzijjukirako ki? Olinayo omuntu asobola okusaalira n'alumya agamba omukwano gwange kamuteeke mu dduwa. Bwe baba abaana baffe banaye mbakuutira nga nange sejjeemu tunywerere ku Quran, tunywerere ku Quran because buli kizibu kye tulina tulwala endwadde ezitawona ze tutamanyi gye ziva tezirinaako bujjanjabi. Quran is the answer. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu surat al-Isra'i Quran is shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Allah yagisaawo nga kuwonya. Naye ebigambo bya Allah tubibuusa amaaso ne tugenda ku birala. Awo ogiramu nti nowangadde te omuntu gw'owangala naye akugambye okola otya tigenda ewa musawo oyo lubaale. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wallahi Quran is the answer. Omulimu guganye nywerera ku Quran. Toyinza kuŋŋamba nti weewaayo buli kanaku neziba ddakiika 10 kituufu enniya gy'ozimbirako ekintu. Ayiwa yeyo yakini buli wobeera ne yakini nti nno nkakasa nti Allah agenda kumpisaawo mu kino bwekiri. Tuzimbe enniya tuzizimbire ku bintu ebituufu, enniya entuufu. Oleme kwekwasa nti nno oba kino oba ono omuntu gundi. Tuwangalire mu nsi eno nga tutya Allah. Wekuba nti kugenda kusanyukamu tusanyukemu mu mbeera ey'ekisiraamu nga temuli kunyiiza Allah because you can go for an Islamic outing. Tewali Allah yatugamba fasiru fil ardh, mutambule mu nsi mulabe. So you can go to an Islamic outing. Naye tuwangalire mu mpangala ey'ekisiraamu.
okuba nga kulongoosa tulongoose eri Allah tulongoose n'eri abantu betuwangaala nabo. Inshallah tugendagendako mu kuwummulamu katono ate tukomewo naye nga temwerabira nti Jilbab House Ham Shopping Ground Shop A99 ne ku Old Kampala Supreme Council kuba ku muzikiti Old Kampala ku main gate amaduuka amapya agali awo Jilbab House yesooka waggulu. Inshallah katugende tukomewo. Kankwanjulire aba Jilbab House balina buli kalonda yenna akwatagana n'ebyobusiraamu. Tutunda sharia, abaya, takshi dresses, jilbabs, perfumes okuva mu UAE, ekanzu eza buli kika, enkofiira ez'obusiraamu, tukuba hena, tutunda n'okusiba ebirabo, Quran ez'oluzungu n'oluganda, obukaaya okuva mu mawanga ag'enjawulo, casual dresses, atwetaaze tuli ku Ham Shopping Grounds, Nakivubo ku mwaliro gwa New Sharia World, room number A99. Oba tukubire ku simu noti 7 noti emu 57 44 47 oba noti 786 22 43 98 beba Jilbab House. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makulisaayo mu kuwummulako. Mwebale kwekumira ku Bilali TV oba Agi TV ne programu yaffe. Sabana subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo bye duweeyo bisaba nnyo kubanga okutulaba kirala n'okubeera ng'ebigambo bye tusomesa nabyo okubeera nga tuli mastering ate nga tubikolera ku nakyo kirala. Saba Allah tusaasire mu bye tutuwa tere mu baraka. Tubadde tukyali ku buwangazi bw'omukyala Musiraamu. Omukyala Musiraamu yandiwangadde atya? Sista tuddeko eri abaana baffe n'eri abaami baffe kuba kikulu nnyo naddala ku bakyala abafumbo kubanga Musiraamu butugamba nti omukyala kasita ogondera omwami wo n'osala eswala zo 5 n'osiba n'omwezi gwa Ramadani ejjula n'oba ogikoze eki oba ogiwangudde oba ogimaze tebyetaaga ffe bingi naye obugumiikiriza ate genda muki ebintu biri bisatu. So kye tuyinza okusharinga n'abantu abo eri abaana baffe abatannaba buyingira ayiwa abatannaba buyingira omukyala wandiwangadde otya n'abaana bo awamu n'omwami wo. naam kaakati abatannaba kuyingira bufumbo abeetegekera abakabuyingira naffe ababulimu saba wekitibwa Allah ayongere otuwa obugumiikiriza kuba Allah asobola okugezesa ne patinawo wallahi nga kigezo gy'oli naye ogumiikiriza otya okufuna ejjana ya Allah kubanga marriage completes half of someone's din. So yani buli wozanyiramu eno half eddiini eba tekoze eki eba teyimiridde just kunakuwala kwokka kusobola okulemesa okozesa ibadaati nga zijjudde bulungi because obeera mu kulowooza for example okusaala buli wobeera bwoti mu swala taata Rihani tagenda taata Rihani yagaana okumpa n'awasa omukazi omulala nankolera kino wallahi khusu neebula naye nga Allah ayisiriza kuki ku musajja. Abakyala tubeere n'obugumiikiriza. Obugumiikiriza si bwangu naye ogumiikiriza otya wallahi engeri gye yagumiikirizamu ng'ayina omwami eyayita ana rabbukum ala musobola ogumiikiriza bwe si kyangu agambi ga Firauna ge yayinanga si kyangu because buli woolaba nga onyigirizibwa ennyo ensonga zizze ow'ekitiibwa Allah because ye mulamuzi asembayo ate Allah amalira omuddu we ebbanga lyonna
nkakasa nga Allah wabate buli bwoba osaba ng'owulira onyigirizibwa wallahi Allah omusaba nga Allah wabanga ono omwami si ewange okusaba Allah omutwale oba ondaga ekituufu wallahi omukyuse naye waliwo abaami abamu wallahi nga tebaagala nakukyuka yani teyagala kiwulirako ayinza n'okusanga ng'oli mu sunnayo omala okusaba mbukati onsabidde temutumalaamu maanyi omwami wange ono omuzigiremu obukodo kituufu wallahi omwami wange ono ebintu ebimu abaami nsaba ekitiibwa Allah asaasire naye ebintu ebimu abaami kale oba bebaleetera abakyala okukyuka ng'oli ne yaliradde agamba nti banekangumiikirize abaami akola ekintu nga yagalira ddala ogende wallahi Allah atuwemu obulungi mu kugumiikiriza naye tolina wammwe tolina sibagendako wammwe astaghfirullah wa atubu ilayhi naye n'abakyala sisa gye bali abatali bamu kituufu kyova abaŋŋambye Allah atuwemu obulungi mu kugumiikiriza kale waliwo misunderstanding zibeerawo naye nawe omukyala omusiraamu olina okukuuma obufumbo bwo how kola byonna Allah byakwetaaza ng'omukyala omusiraamu ebigenda okugasa n'abaana bo omwami byagenda okwenyumirizaamu naye nze sisanze ngamba abakyala bali emwena abatulaba nti ebintu by'obufumbo simanya keya simanya laavu simanze ngamba tubireke tusigale ku kimu jana omuntu agende abatana buyingira nga muli eyo ng'obuyingira ogambe nti kati nyingidde jihad kituufu if I lose no jana if I win jana yani ejihadi ogiyingira ng'okimanyi nti nyizovaayo ndi mulamu nyizovaayo kubanga era oba olina okufumbirwa n'oba tonnaba kufumbirwa fenna the end point is marriage that's what nti okufaako kuno kwofiiridde mu jihadi omanya nti nfudde naye baadain Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumpaaki obulungi ndooza ne basisa kye twanditutte nti munyigirizibwa muli bangi mu marriage mwenye abatulaba wano ndooza 98% bali mu bufumbo banyigirizibwa naye manya nti kati ndi ku jihad ndi mu bufumbo buno naye my target is what is Jannah. And by the way, you can talk to your man, you pray for your man, because abasinga kale tetwogera n'abantu betuwangaala nabo mu nnyumba. Yes. Sooka oyogere n'omwami wo oba omwami sooka oyogere ne mukyala wo omugambe nga kino kiri bwe kiti tekyansanyusizza nsaba okyuseemu because ffenna tuli bantu bakulu wallahi era abasajja bo abasinga era tebaagala babuulira but you do your duty as a wife because each of us is a garment for each other onkuuma nkukuuma sisobola kulaba ng'oseeredde n'ensirika because nkulumirirwa naye buli wonyigiriza omuntu neweerabira nti newakera ku makya n'omugjayo bw'olinyigiriza webati bivaamu fluid so which means abakyala no nyina ekintu kyenazuula bakalenze nakyezuulya simanyi oba mu research gyekiri era aba barisearch ti sister omukyala agenda in marriage nga talina kyeyesuubulirako I'm talking about abakyala abakuzibwa abakyala abatya Allah waabwe n'amanya he's my husband is my everything because omukyala kasita oyingira amaka g'omusajja n'akuwa halali yani oba mu bigere bye ejjanayi is holding your janna wogenda astray point nkulu nnyo eyo kati abakyala basituyingira marriage nga ffe twesugulidde kuba Allah twesugulidde ku baami baffe your husband is your everything ate ekikusanga ng'oli mulekwa tolina bazadde omukyala bw'aba yeewaddeyo akwagale naye abaami mukyusa emitima gy'abakyala omukyala n'akutuza n'agamba can we solve this kino tukikoze tutya tukivuddeko tutya kino ekikyusiza otya anything omwami asobola okimanyi omwami asobola owasa omukyala omulala oba n'ayagala
nawe yawasa omukyala kati we are talking about bintu babiri halali nawasa omukyala nadde ewaka n'agamba nze okimanyi okumanya omukazi eyafosinze muwase because abigamba tayagala olumwe oba wafuuka mukwano gwe naye waliwo asobola okuwasa najja n'agamba nti nakuba n'okukuba bozi n'agamba okole kino wagaana katukola kyokola ki katulaba enjawulo kyono omukyala mupuushizo kyali naye but you're being arrogant and you're showing and unfairness nawasizza because of you naye newabeerawo oli najja n'akuba n'amavi ku ttaka mulimu n'abatagenda nakuzihanimuoni n'awasa n'aleka omugole gyali nadde ewaka kubulyeze maama Sumaye nze simanyi nakyennabaddeko simanyi kikyantuuseeko simanyi shitaani ki yankemye olwo shitaani yamukenye simanyi lwaki nawasizza naye nga honestly yawasizza akimanyi nti n'oli ajja muhandolinga amaze n'omugamba mukyala wange ng'amanyi era agenda kujja kwetondere hakkani ate olamu nabo abasajja babiri banjawulo sawa ekitiibwa Allah atusiime naye alabde olw'obugumiikiriza betukola wallahi infact n'abatannaba kufumba temutya mbufumbo sister ofumbo but everyone's journey is different. Everyone has a different journey. Buli omu Allah alina kye yamutegekera wabula yingira obufumbo n'enniya ennungi ng'ogenda tambulira ku busiraamu buli yenna akuwa amagezi nti ate mu ssaawo simala genda okole bwoti la ensonga zonna Allah yazimala yazimala tewali Allah kyatamala wallahi ey'amaanyi ng'okkiriza nti Allah agenda kummalira mu kino ekizibu osabe Allah amala n'akulaga signs ate n'ekirala kye nalaba nti sometimes tugwa mu nsobi oba tukola ensobi oba tufuna ebizibu mu bulamu bwaffe oba obufumbo nga naffe kennyini nnyini enfuna yaffe ey'okuyingira obufumbo yali nkulu sisita weesanga abaana ennaku zino agamba nze okubeerako obulungi nyina osooka obeera n'omwami ono nga tanaafula halaali kikulu n'atuuka ne bakola be bakoze oluvannyuma waliwo endowooza eriwo ennaku zino nsaba Allah asaasire agijje mu bawala abasinga because they've been discouraged by what they are seeing yani abantu betu batugumiddeko tugenda olaba baawukanye this and that naye abawala ennaku zino waliwo fikira gye balina nti kaŋŋende nzaaleyo omwana wange omu nveeyo baagala kubeera basingle mothers inna lillahi wa inna waliwo ye yagamba ye kasitaafu n'omusajja omugagga yakolera baana be future kufuna bintu la hawla wala quwwata illa billah nga yakazaala mu basajja bangi naye reason lwaki ayagala buli musajja omugagga amutega omwana we gwakwakolera future ensika kyesaawa naye ng'omukyala omusiraamu ddala wali wangadde bwotyo nga ekyo kyotambuza waliwo abantu abaliwo nga they are single mothers and they are in a very hard time not because they wanted that for themselves ate gwe kyosaba obeere amazima amatuufu buli mwana yandikuze ne taata we kituufu oba taata we mulema oba taata we mwavu oba taata we mulalu oba taata we ali everything abakyala mwenna abali eyo mugumiikirize kale Allah asiime buli mukyala awaayo kyasobola eri omwana akuliddwa abazadde ababiri wanjawulo nnyo ku mwana akuliddwa single mother bino mbibagamba out of experience nti omwana wa single mother ojja funa ekizibu mu marriage muzadde wagamba kimu nze sakkuza toliiwo kituufu you understand kino kifunye nti sakkuza toliiwo ate n'okungiriza abalala newabaawo maama ng'akuze n'omwami we ne babonaabona ne bakola nga maama amwe mukuze ne school fees yamubawa naye nga maama we ali married ne taata nagamba mwana wange tolaba ngeri gye mbakuzizaamu ababogena balekerani ate ebintu ebyo bibiri byanjamu so yenna alowooza taking a step think about your children nze nyina bilifu nti omukyala oba owuli anga onyigirizibwa ennyo okuza abaana bo bakule onobe ng'abaana buli omu afunye gy'alaga nze kyenzikiririza nakyo nti owuli onyigiriziddwa
kwawukana n'omwami n'omwana wa mwaka gumu oyogera n'omuntu n'owulira nti kiganye omuntu kuza abaana bo bisimillah totulugunya mwana wa munno wallahi kibi nnyo nze nali manyi abasajja abo badda nene kuguna omulembe ng'okyatulugunya bakyala baabwe sista astaghfirullah nga bayagalanga nnyo bakyala baabwe bataata baffe ne kati bataata baffe bakyalina bakyala baabwe n'ennaku zino abaana bafumbirwa 1 year 6 months 2 years a month omwana n'ava mu marriage. Saba Allah atuteeke wala n'ebirowoozo ebyo era tuwa obugumiikiriza n'abakyala banaatutebeekeza abatuwa essanyu abagenda otuyambako mu ddiini yaffe bana abakyala tuli banaafumu tetusobola kwenkanankana musajja naye ate omusajja ono kullukum ra'i wa kullukum mas'ul Allah agenda kukubuuza ku bantu bewalundanga ab'omu makaago bewakulemberanga wamugattako ekyomukyala oba gwe aviirako ye okukolaki oba gwe amuviirako okukolaki okubanga agenda mu dhambi okubanga atandika okwenda okubanga agenda mu shiriki abaana be noba mugobya astaghfirullah wa atubu ilayh. Saba wekitiibwa Allah abeere nga atusiima ya rabbi abeere nga atusaasira. Ebigambo bino mbisibirira buli yenna atulaba nga nange sejjeemu yenna atuwuliriza. Thalathatu ashya'u idha dhahabat la ta'udu, ebintu bisatu bwe biba bigenze tebigenda kudda. Ebintu bisatu kasita bigenda tebigenda kudda. Ekisooka alkalimatu idha ntalaqat, ekigambo kasita kimala okufuluma tosobola kukizzaayo tekizzayo. And some words are like so heavy, they are like bullets, kiringa essasi kasita lifuluma teriddayo. So tutunulire nnyo ebigambo ebitufuluma eri bakwano baffe eri bazadde baffe eri abantu. Wallahi oyinza olaba nno ng'ekyokusaaga kigambo kitono wallahi nekikufuukira fitna fi dunya wal akhirah nga ne Allah kennyini akirikodinze. Jjukira buli kyoyogera bamalayika banootinga. Naye twewale nnyo okunakuwaza abantu n'ebigambo. Ebigambo ebitufuluma kasita kifuluma tekigenda kuddayo. Oyinza okyogera wano n'omuntu ogendera kasita kituuka ku muntu w'ekkumi nga kyakyuse dda tekisobola sigala kyekimu. Naye nga wakyogedde oyinza obba okyogedde mu butanwa mu jokes oli nakitwala nga kiri serious. So twegendereze nnyo ebigambo ebitufuluma. Allah atuwe okwogera ebigambo ebirungi ebigenda okugasa abantu abatulinaanye ne betuwangaala nabo. Kyekiri tuddayo ku mulama gwaffe tuwangadde tutya nga bakyala abasiraamu. Twewale nnyo okufulumya ebigambo okukolima. Abakyala tukolima nnyo n'okolimira omwana wo kikyamu. Wali omukyala asobola okukolimira omwana? Astaghfirullah. Omwana wallahi kikyamu. Alabika nkolimaano n'obusungu nadda wabbali n'akyejjusa. Anti kyenkugambye nti tosobola kukizzaayo. Already ennimi ezimu ntonzi. Osobola okukolimiraawo ekintu nekikola ki? Nekihappeninga. So twewale nnyo ebigambo byetufuluma nga binakuwaza abantu. Ekyokubiri wazaman idha madha, obudde kasita buyita. Ebiseera oba obudde bw'okoleramu ekintu kasita bugenda buba bugenze. Yesterday is gone, it can never come back. Even today, if today is gone, byetukoleddemu olwaleero tosobola gamba nti nenkyera byogenda kukoleramu. Allah waba akyakuwadde obusobozi in this youth age okusiiba ennaku enjeru, okusiiba zino Monday, Thursday. Allah waba akyakuwadde okuba nga olina amaanyi osobola okukola saddaaka. Use the time that you have, because the time that is gone, it's not going to come back. Obudde kasita buyita bwe buti tebugenda kudda. Allah waba akusobozesezza okubanga osobola okugamba nti kanoonyese kansome amaaso nga gakyalaba. Bazadde baffe abamu kati tebakyalaba.
naye nga yali egombye okuba ng'atunulako mu Quran naye obwo obudde bwakolaki bwayita bwagenda tebusobola kudda. Ekisembayo wathiqatu idha dhagat, obwesigwa kasita bugenda. Kintu kizibu nnyo ekyo, omuntu n'akuwa yani amaana obwesigwa ne buggwawo tebusobola kabe mwami na mukyala. Bino byonna biddayo ku mulamwa gwaffe. N'amala n'akuwasa n'ataaninga n'akyuka birala. Same applies to women. To women. Olaze omwami nti oli nikabi, oli mukyala wa mpisa, oli mukyala wa hijab, n'otuuka ewaka nga byokola si bya hijab. Nga tosaala. Nga wali just weetega nti osiba akakaaya ofune omwami kasita omala omufuna bwowe bati be papa kasita okyuka ewaka booti n'okyukirawo. Wallahi buli obwesigwa we buggwawo tebusobola kudda. Omuntu ne waakusonyiwa tasobola kuddamu okukwesiga nga wabadde akwesiga. Akoma kwoyo wali eyo abantu gaga nze sisobola awasa mukyala wa nikaabu, nze sisobola awasa mukyala musiraamu, nze sisobola awasa mukyala alina hijabu. Wali eyo alina hijabu alina kye yakola n'attattanya buli muntu ayambala hijabu. Wallahi. The same applies to men. Nti mulimu abaana b'obusiraamu gaga nze saagala abasajja basiraamu. Siddamu kufumbirwa seeka. Naye ng'ate wallahi waliyo baseeka bambi abalungi ate nga nabo banoonya bakyala basiraamu. Astaghfirullah wa atuubu ilayhi. So wekitiibwa Allah atuwe okukuuma obwesigwa. Amaana abantu ze batukwasa tusobole okuzikuuma. Wallahi ogikuuma lillah. Ogikuuma lillah. Kubanga buli trust eyo bweggwawo kwe kukubagana, kwe kwerangira ne secrets z'omuntu z'obadde okuumye ebbanga eryo just because of one thing. Wallahi media. Buli kimu n'okyanika. Nze wangamba olina sirimu, oyo gundi alina kino. La hawla wala. N'omwana si wa musajja. La hawla wala. Nze nali mukwano gwa kyemukola. Waliyo n'abalumba nno babba b'abantu. Then kati oba ofunira wa? Bw'omanya nti nnoobye mukyala. Wallahi weebuuze nfa ki n'ensi gy'otagenda wangaalirako. Trust. N'abakyala bangi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Mama affe Khadija radiyallahu anha yamwesiga. Full trust. Ennaku zino wali abaami sister atayagala kukola. Ng'asobola okujja n'agamba naye kuusanya ku Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Khadija ayinanga sente radiyallahu anha n'awaani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye between the Prophet and Khadija radiyallahu anha there was trust. Prophet yasooka n'akolera omukyalo ono n'alaga trust. Omukyalo ono Prophet we yamuwasa n'alaba nti omwami wange alina amazima era yakwata emaali ye yonna n'agikwasa omwami we. Essaawa eno omwami aliridde ago tukyasobola okukwasa emaali zaffe. You're a single mother, you've been working so hard. Mwami baliriddawo essaawa eno kuba kati sister abaami ennaku zino baakyuka. They love for purposes. Nti ajja n'enniya zo n'agamba nahiya mukyala mukozi nti kale nyinayo mukyala wange first wife namuwasa house material, housewife, right? Bwe ngattako nahiya ono mwala ono alina ssente. Oli enniya ye kwazimbira ekintu. Nahiya alina ki? Alina ssente. Which means sente za nahiya zino ne zigeza ne zikyamamu kati ne ziggwawo ne zikendeera. There is no love. Which means you come to Nahia, yakutrustinze. Because you spoke about trust. Yes. Bw'omutrustinze n'omutima gwo. Ate naawe n'omulaga nti n'osembera mu fumbo n'ajjanga n'ebizibu ebitaggwayo munnaye kino. It is because you trusted him. Naye olunaku Allah lwagira financial ne stepping amas ka step katono ye kati backward. Tandika n'okukulangira. Bane tukuuma obwesigwa. Tukuuma obwesigwa abantu bebatu because some people build on those hopes. Some people build castles on those hopes. N'owo omukyala essuubi munnange ngenda kuwasa wallahi ebbanga ne lituuka n'owasaamu mulala. N'engoma ze omumenya.
obudde bwe bw'omumalidde bannaye twewale nnyo omuntu okukaaba ku lulo ng'omuntu agenda wansi n'asaba Allah amaziga agakulukuta nga gakulukuta ku lulo tetumanyi bantu bye boogera na Allah singa kyali nti abantu bavalinga ekintu ekyo kyandibadde kirala kuba abantu abamu ndowoozamu nga nkukwase Allah ntisoke omusiramunyagamba nti ezo edduwa zammwe abakolima omuntu akolima edduwa etetuuka waggulu gwera gyagenda waggulu amale ekkuba ekuddire nengamba oba agamasala yagajjawo oli azamanyiza omuntu naye omulaga nti newaba akusabidde edduwa tegenda kukola ki ane tuwangalire mu mbeera nga ya busiraamu tuwangalire mu mbeera nga ya busiraamu ekizibu kyonna wallahi Allah yakimala nze mbakutira nga nange sejjemu twekwate ku Allah twekwate ku Qur'an tuwangale n'emikwano emirungi emikwano egigenda otuwolereza maaso ga Allah nti mukwano gwange shani yayatukubirizanga okusiiba yakolanga sadaka yayambanga abantu Allah nga tetumulaba mu jjana wallahi musabiranga nnyo abantu ate omuntu akuyambye mulalamuko wallahi tusiime abantu bye batukolera nawe kiba kitono nnyo wallahi tusiime abantu bye batukolera tubasabireko eri Allah abakyala tuwangalire mu mbeera egendo tusimisa maaso g'owekitiibwa Allah ebitunyigiriza nsaba owekitiibwa Allah tuwa obugumiikiriza obubiyitamu inshallah mu kaseera ka seconds tumirako ku bantu then okasiibule inshallah taala ntumira mami wange omulungi Hajati Sawo Yamagala akolera tulaawo atunda hijab tumirako ne daddi wange omulungi mwami Habib Magala nentumira ne baganda bange bonna ntumira omwami wange omulungi yonna gy'oli nsaba owekitiibwa Allah akumalire kwagala nnyo ntumirako ne family ya sista wange ono omulungi mwebale tuzaaliza bannange omumbejja mwebale tuwuliriza abatulaba barakallahu fikisa owekitiibwa Allah atuwe obulungi mu bigambo bino bye twejjukanyiza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mwebale twekuumirako saba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino atugase nabyo bwe tusobeza nga abaddu tuli baana bammwe tuli bawala bammwe tuli ba sisters baffe mutusonyiwe naye ng'ekigendererwa mu kyo twagala kulaba nga umma etambulira ku Qur'an ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam saba Allah tusinkanye ku Sunday ejja tumwerabira programu yaffe ebeerayo every Sunday ku ssaawa emu paka ssaawa 2 neddibwamu ku Lwokutaano ssaawa 8 paka ssaawa 9 tukoze ne brother Umaru ku kamera tubaagala nnyo naye temwerabira okukyali ya Jilbab House ku Ham Shopping Ground Shop A99 ne wano wennyini ku kitebe kyaffe eky'obusiraamu ku Supreme Council ku main gate wennyini we tuli twabaleetedde ebintu bya Idi stock wa Idi omupya waali mungi nnyo jilbabs hijab byonna perfumes tusaba inshallah mutukyalireko ate era tulabe nga tutambuza eddiini yaffe jajange Haji Musa Kikabi ne bakyala be bonna bajjajja bange abalungi mwenna ba Sheikh Ibrahim Nkanji abalungi bange mama wange taata wange all my kids mu Uganda monna gyenna gye muli saba Allah bagale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh